Abefeso essula 5 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Kale mufaananenga Katonda ng'abaana abaagalwa, era mutambulirenga mu kwagala, era nga Kristo bwe yabaagala mmwe, ne yeewaayo ku lwaffe okubeera ekirabo eky'evvumbe eriwunya obulungi era ssaddaaka eri Katonda. Naye obwenzi n'obugwagwa bwonna n'okwegomba n'okwogerebwa tebyogerebwangako mu mmwe, kubanga ebyo tebigwanira batukuvu. Tewabeerangawo ebyensonyi newankubadde ebinyumizibwa eby'obusiru, newankubadde okubalaata ebitasaana, naye waakiri wabeerengawo okwebazanga. Kubanga ekyo mukitegeerera ddala nga tewali mwenzi oba mugwagwa oba eyeegomba, y'oyo asinza ebifaananyi alina obusika mu bwakabaka bwa Kristo ne Katonda. Omuntu yenna tabalimbanga n'ebigambo ebitaliimu, kubanga olw'ebyo obusungu bwa Katonda bujja ku baana abatawulira. Kale temussanga kimu nabo, kubanga edda mwali kizikiza, naye kaakano muli musana mu Mukama waffe, mutambulenga ng'abaana ab'omusana, kubanga ebibala eby'omusana biri mu bulungi bwonna n'obutuukirivu n'amazima, nga mukeberanga Mukama ky'ayagala bwe kiri. Temussanga kimu n'ebikolwa ebitabala eby'ekizikiza, naye waakiri mubuulirizenga bubuulirizi, kubanga kyansonyi n'okubyogerako ebyo bye bakola mu kyama. Naye ebigambo byonna bwe bibuulirwa, omusana gubirabisa, kubanga buli ekirabisibwa gwe musana. Kyava ayogera nti, zuukuka gwe yeebase, ozuukire mu bafu, Kristo anaakwakira. Kale mutunule nnyo bwe mutambulanga, si ng'abatalina magezi, naye ng'abalina amagezi, nga mweguliranga ebbanga, kubanga ennaku zino mbi. Kale temubeeranga basirusiru, naye mutegeerenga Mukama waffe ky'ayagala bwe kiri. So temutamiiranga mwenge, kubanga mwogwo mulimu okwegayaggula, naye mujjulenga omwoyo, nga mwogeraganyanga mu Zabbuli n'ennyimba n'ebiyiiye eby'omwoyo, nga muyimbanga, nga mumukubiranga ennanga mu mitima gyammwe Mukama waffe. Mwebazenga Katonda Kitaffe ennaku zonna olwa byonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Muwuliraganenga olw'okussaamu Kristo ekitiibwa. Abakazi nga bwe muwulira Mukama waffe, kubanga omusajja gwe mutwe gwa mukazi we, era nga Kristo bw'ali omutwe gw'ekkanisa, omubiri gwe, era nga ye yennyini ye mulokozi waayo. Naye ng'ekkanisa bwewulira Kristo, n'abakazi bwe batyo bawulirenga babba baabwe mu buli kigambo. Abasajja mwagalenga bakazi bammwe, era nga Kristo bwe yayagala ekkanisa ne yeewaayo ku lwayo, alyoke agitukuzenga amaze okugirongoosa n'okuginaaza n'amazzi mu kigambo. Alyoke agyereetere yennyini ekkanisa ey'ekitiibwa, nga terina bbala newankubadde olufunyiro newankubadde kyonna ekifaanananga bino, naye ebeere entukuvu eteriiko bulema. Era bwe kibagwanidde bwe kiti abasajja okwagala abakazi baabwe bennyini ng'emibiri gyabwe bennyini. Ayagala mukazi we yennyini, yeeyagala yekka, kubanga tewali muntu eyali akyaya omubiri gwe yennyini, naye aguliisa agujjanjaba, era nga Kristo bwe yajjanjaba ekkanisa, kubanga tuli bitundu bya mubiri gwe. Omuntu kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeegatta ne mukazi we, nabo bombi banaabanga omubiri gumu. Ekyama kino kikulu, naye njogera ku Kristo n'ekkanisa. Naye era nammwe buli musajja ayagalenga mukazi we nga bwe yeeyagala yekka, n'omukazi assengamu bba ekitiibwa.